points omukisa gwetufunye ne bwetandi badde penalty nga tebagigabye tegenda badde agenda kuteeba era abadde atandinze bulungi to shoot for the goal then ne bamu foulinga ne bateekawo penalty era n'agiteeba ndowooza opponent akoze kyonna ekisobola ku maanyi ge naye ne gakoma ekisobola okumuteeba etuqualifyinga ku round yeddako tubadde tetutunuulidde goals meka ze tulina kuteeba oba tubadde twetaaga goal emu yokka kutuqualifyingisa level yeddako omupiira tegubadde mubi both teams badde ne chances naye better team yetwala olunaku so Mbarara efunye chance gyekozesezza naye nga tugisinzeeko samba omupiira however results zezimatalira tuli kwetegekera yingira big league ate neri mu big league so nsuubira tujja gisangayo